nkoledde naye nsazeewo nkole ekitakoleka era ngenda kwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga mufuule first lady wa Uganda. Ogenda kola ki? Ngenda kwesimbawo obukulembeze bwa Uganda. Okay. Ng'ogira mu kaadi ki ssebo pate kyeyo? Ngenda kujja nga independent. Olina ebisaanyizo ebikufuula omukulembeze w'eggwanga? Kinaki? Ebitabo mbirina mpapula z'obuyigiriza zikomawa ambe presidential material ebitabo bikomawa. Okay. Ebitabo bikomawa ebibyo paka waggulu ate oyinza okuba ku engini yange ebitabo n'obuuza bikomawa. Okay. Tugambye olina ebitabo ekisaanyizo kyokka kyetaaga nakyo. N'okulabika ng'omukulembeze tosobola kuvaayo ng'olinga mulimi ng'oyagala kwesimbawo ku bukulembeze. So at least I know I have good looks. I can be a good president of Uganda. Kyogamba looks baziconsideringa ng'omuntu anaafuka president. Kasita oba n'ebisaanizo ebirala n'etunulayo naye matalinga. Abantu basobola okukubuta kulonda olw'okufaanana bulungi. Yingaani gwe bataalonda olw'enfaanana embi. Saagala tugende mu bataalonda obaani naye nga kyemmanyi nti mu Uganda buli kimu kisoboka. Olaba useful idiot essaawa zino minisita kakati olowooza Akram Nzani. Okay. So weerankinze ku gundi ya Balamu. Olaba Balamu asobola okufuuka minisita naawe kati gwe. So buli lwoba ng'oweereza abantu ensi yebeko. So nsazeewo era nzija najja n'enkonkona ku mulyango eyo banaye mumpe obululu ate sikwe mba temumpadde kuba mumpe nti njagala kutuukiriza kiruubira kya mukyala wange kumufuula first lady wa Uganda. Oli mu kabadi, oli mu kusaaga mu comedy oba oli serious? Kisaaga nabagamba buli kyenyogerako mankitegeeza. Era nabagamba ngana kwagala kukulu paka era mwagadde paka kuwulira bubi. Okay, ani yakuwadde idea eno? No, nalabye nga kisoboka. Kisoboka by the way. Nga kisoboka. Akabonero ogenda kwesaasi. Akabonero liiso. Lwaki liiso? Lwaki liiso? Anti nze ingini Akram ow'eriiso. Ow'eriiso. Okay. Nolowooza osobola okuwangula. Nengera wala. Ngenda kwesa akabonero. Abatiiki nga batiikinga eriiso. Bagamba abalonzi bo. Olaba eriiso tiiki. Olunalaba eriiso ng'otiikinga. Akram ono toli mu comedy. Si comedy. Abasinga abayingira mu byobufuzi bakyala babiri baba tebakiziganya nabo. Gwe mukyala wo akiziganya nawe mu byobufuzi? Omukyala wange byensinga okukiziganya naye by'ebyomu maka gaffe. So bwe mba nga nsobola okukiziganya naye by'omu maka nti essanyu muwadde erimala, emirembe muwadde erimala, mpadde erimala. So bino ebisigadde I have to be aggressive as a man ne mugomolako. Okuyita kugonnomolako. Akram, ekitiibwa ky'obwa first lady ku bitiibwa by'alina. bw'oba oyagala okwesimba kwa president kitegeeza ente ebintu bya engineering obitadde aside obivuddeko. Kyogamba olese paathi ye ya engineering n'ogamba kusetolinge zino. Oba tobivuddeko ate lwaki oba obivaako. Okay. Kisoboka. Oba tobivaako. Okay. Tuwulira rumors. Ndi serious by the way. Very serious. Okay. Abantu abamu bajja okwesimba babagamba babasindise. Gwani akutumye? Baani aba basindise? Anti mbuuza gwe. Abantu bansindise mbakiikirira. Olina omunene akuli emabega? Omunene ati omunene mu gavumenti. Nze nzize kuweereza ggwanga lyange tujja kukwatagana ne gavumenti eya wakati tutwale Uganda mu maaso. Bagamba okusimbawo kwetaaga ssente nnyingi ate bagamba akuba muwakuwamu. Ssente ogenda zijjawa? Teri aggwamu abeera mu Uganda. Uganda eri so expensive trust me. So oba okyalabayo omusama ali mu Uganda ng'ogyeko Akram omundagirira waali. Obadde miliyoni 2 zifiira awo ez'okwewandiisa. Miliyoni 2 obuzibu buli mu kukuŋŋaanya emikono. Miliyoni 2 bubiri. So by next week inshallah yala take a petition then ntambulirawo ngene ntandika okunoonya emikono. Okay. Teri agenda kunziza mabega ku kino. Sazeewo nesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga. Tuweereze eggwanga. Obadde mu kibiina ki? Like ekibiina ekyaki. Kyobadde owagira before nga tonaba kwesimbawo? Anti kati olaba nze nga nze ffe tukoze tuleba movement owaffe wakame. So naye tekigaana kubanga olaba negooza dde akkubira engoma n'okola ki? N'ozina. Lwaki osazeewo okwesimba? Anti ndabe nga omukyala binambi mutuusizzaako ng'ekyoba first lady kyekibulako.
like oli kwesimbawo olw'omukyala mufule just first lady omuntu yenna bwe lwaba nga alina something ekimu inspiring okukola ekintu omuntu oyo akola ekintu n'obulungi bakita batya akola ekintu mu bulungi kwegamba n'abanga ateekamu effort so kati nze kuba mukyala wange njagala gye mwagala nsobola okukola buli kimu nga nkikoze bulungi okulaba nga musanyusa omukulembeze tumusuubira nti aba agenda kukolera nsi ye bw'ogenda kukolera mukyala anti buli oweereza ensi ebitiibwa bidde eriffe n'omukyala ebambira alina omukyala omulungi ebambira okutakulu okitegeera so Akram abantu tebakuyita mediocre. why care? They don't care. Singa bukya ne olemu okwesimbawo nga bw'otugambye tulaba abantu abamu bakiviiramu awo ekyobuteesimbawo singa bukya tekisoboka abula singa mpangula kyoba olina okumbuuza naye ngaekyobuteesimbawo wallahi billahi tallahi nziki bagamba alina omusango talina kwesimba tolina omusango gwonna gwonna ku poliisi sirinayo musango gw'onvunanyizibwa emikono girikiriini buli kintu byonna very clear. Akram. Yes, very clear. Engeri gyekiri nengenda tutambula mu ggwanga bifo binnyo bye sinatuukamu so bwe naaba ntambula nga noonya emikono nja kumanya nti nja kutandikira wanene naye nga sofa ebyenjigiriza alhamdulillah biryoke enguudo ndaba bazikola nja kwongerezaako bwongereza so sofa buli kimu kibadde kitambula bulungi nja kugattako bugazi. Akram, bagamba abakulembeze batera kubeera kamu tebafa ku Facebook trolls n'abo baneseyers kati gwe ogenda kyanda olinga otya Ndamubuuze abantu bagamba abakulembeze obeera kamu osirika oleka ebintu nga bwe biri Facebook trolls tuziraba nga abantu bakuvuma nawe n'obaddamu oteeseteese kihanda olinga otya mwalabako ku pulezidenti wa Yugoslavia abantu abaddiramu ddala buli kimu nga bakola ki so far for now tuyina ani waliwo president omuteyaze mu Senegal mwamulabe naye tabadde mu picture neyaze bosi so kati katuvuganye kitegeere bisigadde abawabuzi babeerawo abajja okukola ki okuwabula buli celebrity ayi okay, yeah, ni sawa.